Nkimanyi bulungi nnyo nti gwe wenna alaba vidiyo eno ogenda kusekera oba ogenda kujja kalakasa ku matama oluvannyuma lw'okulaba vidiyo eno. Ekyo nkimanyi era nkusibako ne ssente zange. Ojja kwekaka otya ozisibe naye zijja mmala zijje. Munnange eyo gye nzungira, nabadde neyo nga nzungu, manyi tuzunga nnyo. Ngangwa ku musajja oyo mubulizi wa njiri era nga musumba. Ekyasinza okumumala enviiri ku mutwe omusajja oyo kasiru. Ekyokuba kasiru si kyekinsesa, wabula ekyokuba nti kasiru naye ng'abantu babuulira enjiri ate bo bawulira si bakiggala. Kati muli ne neebuuza, byabadde ababuulira babitegeera oba kubanga abadde abikula Bayibuli nga bw'abikula ng'alyoka abookya, bw'abikula ng'alyoka abuulira naye ng'embulira gy'abuuliramu butuufu. Ne Mukama alina obuyinza. Okusookera ddala njagala okwebaza omusajja oyo okwagala Katonda, ekyo kimu. Njagala okusooka okumwebaza okuvaayo okuspreadinga gospel, ebyo bibiri ebyeko omusajja oyo bye mmwebazaako. Naye nga bw'omanyi tituli mu nsi nga newankubadde ogezaako naye kale osekamuko katono. Abasaze temutujajinga nnyo bannange, temutujajinga nnyo, naye nga Mukama Katonda tumusinza era tumugulumiza. Kasobola kutuseeka akatambi kano naawe okerabireko, ojja ongambe mu comment section yawo vidiyo yiyo. Mwe mujja genda mu geyeena, buli aseka agenda mu geyeena, nze mbabuulira. Kakati nze nkuze kutuuka wano kambabuulira amazima. Nkuze kutuuka wano sirabangako mubuulizi wa njiri nga kiggala oba nga kasiru agala Katonda mu ggulu, simulabangako era guno gwe gusoose okumulaba. Naye enjiri ye ennyumidde, enjiri ye engeri gy'abuuliramu enjiri ye ennyumidde. Njagala okusooka okumwebaza okwagala Katonda kuba tekisangika. Okwagala Mukama Katonda tekisangika. Nekye neebuuza, omuntu ng'oyo ow'ekikulu ekyo lwaki baba tebamutwala mu bano abantu abalala batawulira n'abanga asobola okubuulira ab'enjiri? Nze ndaba nze omuntu okusinziira nga nze ku nze, omubuulizi w'enjiri ng'oyo okusinziira ku njogera gy'ayogeramu, naye akimanyi bulungi nti baabuulira ebintu ebyo tebabitegeera. Okitegeera? Nze ndaba kiba kisingako ne bamukwata kati ng'ebitongole ebibasindika okubuulira enjiri abantu abo, kubanga njagala mukkirize mugaane abantu nga bano ababuulira enjiri baba n'ebitongole ebye bakolera. Ebitongole ebyo byandibadde bye batwala mu organization ezirimu abantu abalina ekikula ng'ekikye, n'asobola okuba nti ate abasomesa ku Mukama Katonda oba n'ababuulira enjiri. Kwegamba babeera inspired eri omuntu ow'ekikula kyabwe
okuba nti amanyi eki kwegamba ebeera inspiration y'amaanyi okuba nti omuntu ekikula bwe kiti agenda mu banne n'ababuulira enjiri. N'ekirala omulokole abadde n'ettaaga, kati bino byenjogera mbyogera nga nze. Mulokole abadde n'ettaaga ekikakasa nti alina minisitule gy'ava oba gy'akiikirira. Mwandibadde mufuba nnyo okulaba minisitule abantu nga bano mubawe ku ngoye. Musajja wattu mulabe bw'afaanana apreachinga gospel, abuulira kigambo kya Mukama Katonda. Mubaweeko ku services kuba tebakola. Yadde muyinza obba mubawaayo akasente naye tebakola. Alisiko mubagabirire ebintu ebimu, engoye ng'ezo kuba nabo bazeetaaga. Mulokole mumuwe ku ngoye anyume, mumuwe suuti endala agikube, ajja abuulire ekigambo kya Mukama Katonda ng'alabika bulungi. Okyegera ekintu ekyo. So si kumukwata kumugamba agenda obuulire okomewo tujja kuwaayo 2 oba 1,000 oba 2 oba 5. Okyegera ekintu ekyo. So minisitule zonna mulokole gy'ava mumutunulemu. Naye nga Mukama waffe yeebazibwe era aweebwa ekitiibwa, wabula nsanyusa nnyo okulaba nga Kasiru abuulira enjiri, abuulira abantu abategeera enjiri. Wallahi mbadde sikirabangako. Era mu butuufu andeetedde akaso ku matama, sijja kulimba. Kwegamba communication ye yendetedde akaso ku matama oba n'okuseka. Isebula si kikula kye ng'omuntu, munfune bulungi, si kikula kye ng'omuntu, wabula engeri gyazze mu bantu abawulira abategeera. Najja naye ategeera naye najja ababuulira enjiri. So kye kisinza okuba nti ate kinkwatako. Naye nga tumusabira Mukama Katonda asobole okumugabirira mulokole kikyungire mu maaso n'okuba nti ate apreachinga gospel. Kitegeera ekintu ekyo. Agende maaso n'okuba nti ate yeyongera okupreachinga gospel, enjiri ya Mukama agibunyize ddala. Era Mukama Katonda musaba mumpeera omukisa mulokole afune n'ebirungi ebisingaawo. Mukama amugabirire yadde agenderedde mu myaka, naye ekyamagero kijja ku buli myaka. Ebintu bya Mukama birwawo naye ate bimala ne bikola ki? Bimala ne bituuka oba ne bituukirira. So mulokole nkusabira Mukama Katonda akugabirire, akuwe ky'osinga okwagala. Weebale kumwagala, weebale kubunyisa njiri ya Mukama Katonda. Mukama Katonda nga akumpeera omukisa. Gwe wenna alaba vidiyo eno nawe Mukama akole ki? Akumpeera omukisa ng'olaba vidiyo eno. Bw'oba osese gogena mu geyeena. Bw'oba osese ogenda mu geyeena. Nze nkubuulira omanyi mwaga nnyo okusekaaseka, naye bw'oba osese ogenda mu geyeena. Nawe wagenda okomentinga bu emoji obuseka, nawe ogendagenda mu geyeena. Sigenda kubasaasira, mugenda mu geyeena. Mbagala nnyo mwena abeekuumira ku mukutu. Stay blessed. Peace and love.